fuba nnyo nga bw'osobola okutegeera ekintu ekyo ky'okola bwe kikola. Ebiseera ebisinga bw'obanga tomanyi kintu ekyo ky'okola bwe kikola togenda kusobola kukifunamu. Mu kabuga akamu mu myaka egiyise e Zimbabwe eyo omuntu yatemanga enkumbi emu n'alonda amayinja agavaamu diamond, gabeera mayinja ga bbeeyi. naye olw'okubanga tebamanyi bwe kyali kikola, tebamanyi na muwendo ngeri ki gye bagattako muwendo, olw'okuba ekintu tebakitegeera, abagezigezi abaalinanga ensimbi nga bo bamanyi ekisobola okuva muno bajjanga ne bagatwala ku ssente entono, bano bonga ekigendererwa kyabwe kugula soda ne bbiya. Ekimu ku bintu ebisinga okutukuumira mu mbeera enzibu ne tuba nga tukola emirimu nga tukola nnyo, abantu bakola, abantu bakeera ku makya ne baddayo kiro, abantu okuva January mpaka December 3 mulumu bakola. Naye olw'okuba tetumanyi bintu bwe bikola twesanga nga tetusobodde kufunamu ekyo kye tukola. Ekyokulabirako, omwami aliwo obulenzi awo yantuukirira nga balima nnyaanya, bo balimi ba nnyaanya, sizoni omwaka gwonna balima nnyaanya, wabula n'agamba nti mutugamba okukola tukola naye nze nkola naye sifuna ssente. Ne mubuuza nti okola ki? Nti nnima nnyaanya. Ne mubuuza ozitunda wa? Olinayo omulimu omulala gw'okola? N'aŋŋamba nti nkola omulimu gumu, oba gwase oba etonye, nze ndi mulimi wa nnyaanya. Ne mugamba zitunda wa? Nti nze nina omukisa emmotoka esimba ku nnimiro nejja neetwala ennyaanya. Ne mubuuza njawulo ki eri wakati w'omuntu aleeta emmotoka n'asimba ku nnimiro yo naawe amala ebbanga eddene ng'ofunyizza omugongo omusana gukwokya. Ne mugamba nti oyo aleeta emmotoka mu katale bamanyi mulimi naye si mulimi, akusinga kumanya bintu ebyo bwe bikola. Ne mugamba nti njagala okere ku makya ogende mu butale olabe ennakasero kaleerwe ebbokisi y'ennyaanya egula senemeka. Bwe yagenda okukizuula bambi nga bulijjo ssente ze bamuwa ntono ku ezo. Ne mugamba nti kuŋŋaanya banno mufune emmotoka eyammwe, ennyaanya muzeetuusize mu katale. Bw'ebanga bokisi yali ku mitwalo 7 mu gitunda 6, ojja kulaba ng'omuntu abadde wakati awo atalimangako atamanyi na bwe balima mumugye mu muzannyo gwammwe. Kitegeeza omuzannyo gwammwe mugutegedde. Buli lw'oba n'ekintu nga tomanyi bwe kikola, omugezi agenda kuva gy'avudde ajja akikozese. Kyova olaba nti olwaleero bw'otuuka ebukomansimbi abantu balima emmwanyi, bangi balima emmwanyi naye tebasobola kwegatta bafune ekyuma ekyabwe kizisunsula bo batunda mmwanyi. Kituufu osobola okufuna ensimbi naye osobola okwongerako omuwendo n'ofuna ekisinga ekyo, naddala singa ofuna okutegeera kw'ebintu engeri gye bikolamu. Kale mu mulimu gwo gw'okola mu mbeera yonna mw'oli, noonya okutegeera engeri ekintu ekyo gye kikolamu naawe osobola okukikozesa okufunamu naye ng'atogasizza abantu abalala. Naawe osobola